Mwena ate ababereddewo omwana ono n'okukakasa nti no afuna justice n'okufuna obujjanjabi obwetaagisa mwebale nnyo mukoze kyamaanyi ddala wabula nga mukuleetedde omwana ono obudde buno ali ku treatment naye kye muba mulina okumanya nti mulamu nkiddamu mulamu wabula nga ate ye baamukubye feesi eyo gy'olaba ejjudde ebiwundu nti tetusobola na kugikyusa ate mugirabe budde buno saagala content oyo yeesitaza olumu tebamukkiriza wano ku media naye ng'ate mukwano Fuufiga ye abaddewo agenzeeyo n'abeera ng'ate amulabako nakakasa nti ate omwana afuna treatment emala era n'asaba maama w'omwana nti mukwano kiba kisoboka omwana tomulekaawo kyekyobugagga ekisinga njagala ate nkuleke omulabeko naye nga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Bannange omwana gwe twakoledde video jjo omwana mulamu lwakuba alina ebiwundu mu maaso tetujja kukwata mwana abandi mu face naye kyemba mmanya ye mulamu teyamenyese naye ng'omukazi yamulumyerumye twebaza abasawo b'ensambi abakoze omulimu munene nnyo okutaasa obulamu bw'omwana twebaza Katonda okuba nti omwana naye mulamu nze obwedda mmanyi omwana yafudde era Fuufiga wankubira essimu n'angamba siiri ngenda kulaba mwana mulwaliro ninje na booda kubanga obwedda nasuze enkaaba mu mutima gunnuma ne ŋŋamba naye abakazi kikyoba naye Mukama mulungi mwana mulamu ne maama w'omwana waali wano mwabali bagamba mbu omukyala ali yanooba yali teyanooba omukozi babadde baludde nga bamukozesa awaka wuno Fuufiga bagamba nti omwana ono state gye yabaddemu yabadde ya emergency era bamulumyerumye naye okubanga kati ate atunulako ne ku ssimu embeera ate egenda etereera ali emergency okubanga kati ng'asobola n'okutunula ku ssimu naye lwakuba nti yenna azimbye bamulumye omubiri gwonna bamubye emimwa gizimbe zizimbe za black mwana muto mwana mweru mulungi alabika bulungi ndikwegayirya maama we aleme kuddamu kuleka omwana teri kyabugagga kisinga mwana. Era omusawo ono agenze maaso n'agamba Fuufiga munnaye ffe wano abasawo abaffe balungi bali well trained balina omutima gw'abantu tebamala nti no bafa bufi kujjanjaba wabula bagenda maaso n'okukola kye bakola n'omutima gumu. Balina omutima gw'abantu ate abadokitazi abasinga bagenzeeko ebweru manyi bw'ogendako ebweru olaba ebweru abantu balungi nnyo eri nze nange nagendayo naye ogenda okusanga nga abantu bafaayo era naawe bw'ogenda oyiga okufaayo bw'obanga tokumanyi. Omusawo ono agenze maaso n'agamba nti olumu engeri gy'okuzaamu omwana kimataringa omukyala ono teyandikoze kino senga yali yakuzibwa bulungi ate olumu abantu bebeera ne trauma zaabwe past traumas ayinza okuba naye yayitako mu mbeera y'emu kati n'ayagala ate agiyise mu mwana era yabazizza ne Fuufiga okubeera nga azze mu mbeera ey'akasirise nti tebazze nakajagalalo wabula nga ate njagala owulire omusawo. Tuddemu empisa amaka tutraininge bulungi abaana omuntu oyo akoze ekyo wakulidde nsuubira nti wabaddewo ekisinga tukuze bulungi abaana ate tubayigiriza eddiini Katonda naye mbeebaza nnyo kubanga engeri gye muzzemu mu ddwaliro muzzemu mu ngeri yammwe ya wansi bweru ne mwebale nnyo kutukyali ate ensi eno etwemaliza mugere mukituufu buli muntu wa mugaso ku munne ensi enyuma abantu n'abafuga abantu bafuga emiti abakulembeze bakulembera abantu mu byonna tutondodde twebaza Katonda olw'okubeerawo kw'abantu buli muntu wandimuwadde vali Katonda oyo gwe tusinza y'alina ekisembayo ku muntu ate alina reason lwaki omuntu waali era lwaki oyo y'aliwo. Fuufiga agambye nti yadde bamukomplaininga naye ate emisango twagitutte dda mu kkooti y'amagye kubanga buno butemu bwennyini ono omukyala kye yakoze butemu era emisango 7 gyamugguddwako dda njagala ate owulirize ku Fuufiga kyagamba. Bakomplaininga vidiyo eyo kyenyebazaako nti esobola okuyamba ate emirimu z'abaana abali bagenda kulugunyizibwa nti okusibwa kw'omukyalo ono mulala bagenda kukikola kijja mutambula
era tuli mu kulaba nga tulwana nnyo okulaba nga omusango ogugenda mu kkooti y'amagye kuba buno butemu bwennyini buno butemu bwennyini ono mutemu omuntu omutemu ono va ne ku sitaani ova kuki naye ono mutemu wadde nga sitaani bayitiramu so twagala kulwana kulaba nga fayiro tuziteeka mu kkooti y'amagye tumuguddeko emisango 7 mulamba naye era si tugenda kulaba nga at least mu kkooti zonna abeeramu kuba muno mutemu kiwa abalala ekyokuyiga banayaga abaana bayibuli egamba nti baleke bajje gyendi kubanga bwakabaka bwa katonda omuntu asobola okukola omwana omuto kyekintu bw'atuuka ku mukulu munne beba abasalasala abantu betulaba bulijjo munoonya abatemu batembalaba bano be batemu betulaba bulijjo sisita bw'atyo ate asabye gavumenti okubeera nga eyongeramu ku maanyi nti temusobola kubanga abantu bano abakola ebintu ebiti mubasibayo emyaka 2 gumu ne mubata mwongeremuko ku maanyi n'ebibonerezo ate abalala balabire kwabo tusobola okugamba gavumenti oba batusingako amaanyi balekerawo okukwata abantu bano nga babakwasa embeera y'ekisaagiriro kitumusibye emyaka 2 I think njijukira omwana gwe twatuma Miracle. Do you remember that kid? Omukyala gwe yakuba n'asesema n'amutwala mu toilet n'amulinnyako bw'ati. Omuwala aliwo engulu eyo. Omwana twamutuma na Miracle. Abantu aba basiba emyaka 2-3 ne babata. Tusaba this time abalamuzi mbere bakambeko omuntu musibe emyaka 10. Afe baafa. Nga gwe abadde agenda naye muntu. Musibe emyaka 2. aleme kudda mu public waliwo abantu nga tebali support kudda mu public nga psychological n'ono mu counseling ne bono okwaki omukazi ebintu byalabye mu nsi bimala okuba nga ye mubi waliwo abantu abakulanga babi totale nga babi nga n'emitima gyabwe mibi era Fufiga munnange bw'atyo agenze n'alaba ku mwana era akyakikwasaganya naye nga mukwano nkujjukiza nti tewerabira kubanga o subscribing or liking and sharing tapping a notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.